Nsanyusa okulaba mwa Mukasa. Kale ssebo. Mbuliza ku bannayuganda. Nange nsanyusa okukusanga. Weewaawo. Bannayuganda mwenna bampuliriza era n'abandaba. Nze Mukasa Kasozi kiri wawanvu. Kiri wawanvu. Kiri wawanvu. Okay. Linnya batize lya mujulizi. Yafuata n'abatizibwa. Kiri wawanvu. Musajja Musoga. Musoga? Ali nganze. Kaakati nze kennyini nva Nabiteete mwenzaalibwa. Nabiteete? Naye nga nasenga Nakaseeta. Okay. Nakaseete no Mityana. Mityana. Okay. Kati yenva okuyingira ekyasikiriza okuyingira amagye. Nga tonaba weeyanjulemu ng'eyali omusirikale no otubulire ne ku kitiibwa kyo tukimanye. Nze Mukasa Kadogo yayingira nga ngenda kweza emyaka 17 nga nekonolamu ebitiibwa byange nagenda okuwamba wano Radio Uganda First Battalion nga ndi Lance Corporal. Okay. Nagifunira Katonga. Kati bwe tuva wano netweyongerayo. Kakati we Lance Corporal nentambula nayo kuva Katonga 84 nengenda nayo mpaka Gulu. Okay. Nelitugenda mpaka Atyaka mpaka Southern Sudan. Kakati ku border ya Southern Sudan ne Uganda. Kati bwe tudda Moyo ne tuve Moyo ne tudde Gulu ne bampa lumu sergeant. Okay. Kati bwe mvuwa so ne bakupromotingira eyo n'ofuuka sergeant. Nga Fandes Fred Mugisha CEO wa First Battalion yali twice wa Pex Kuteesa yampa ebitiibwa ebyo. So okutwaliza wamu gwe sergeant? Ate bwe ntuuka Gulu bwe bamala okumpromotinga sergeant eyo tuvaayo tudde Katabi. Katabi awo mu gw'omunaana ne bampa appointed platoon commander. PC. APC. PC kirala ne APC. Nkitegeera. Kati APC kali appointed platoon ki? Commander. Oba okamandinga abantu 3 Oba 3? Mukaaga. Muli ffe naye kati mpulira babaaga. Nga okamandinga abantu 3 platoon commander. Naye olw'obwetaavu bwaffe baatuwanga basobolanga n'okuwa kampani. Noje kamandinga. Kampani erimu nga bameka? Bantu 16 ze platoon 3. Okay. Naye nga buli platoon erina platoon commander, erina platoon sergeant, erina section commander. Okay. Era wano okuwamba wano nali section twice section commander. Okuwamba wano ku UBC. Ku Radio Uganda. Ku Radio Uganda. Yali section commander wange yakawummula ali awo wankulukuku bamuyita Lieutenant Colonel Sebwani. Okay. Kati bwe tuuke yali kopolo tutuuke Gulu ffenna twafuna lumusiki sergeant. Okay. Kati tukomawo wano ate olwokuba nti nali mmanyiddwa nnyo okuva emabega eri ne bansuumusa nengenda ku appointed platoon commander. Okay. Ekyo nakyo kitiibwa oba eyo appointment just oyinza okubeera sergeant ne baku appointing. Appointment ndala. Appointment osobola okuba kopolo ne bakuwa commandinga nga barracks number. Nga bulaba police post wezibeera ba appointment. Kakati appointment kufe appointed platoon commander wejjira kwe kukuwa ate ne bakubuusa ne bakuwa company. Kuba company ebe commandingibwa okuva mu lieutenant captain. Okay. Kiwulira? Okay. Kakati gwa appointed oba otegemeya okugenda ku lieutenant ye kadeti ya kakati. Okay. Okay. Ne waffe biri byayawukanga. Kakati bakamanda walwangawo okumanya ennaaka ye. Okuva ku second lieutenant bamuyitanga junior officer mpaka ku lieutenant captain. Okuva ku major okudda waggulu senior officer. Kati nga kizibu nnyo okumanya nti ono ali kulanka gundi ono ali kulanka gundi. Era baatu kamandinganga nga bw'oba tonoonyereza nnyo kizibu okumanya kamanda w'olulanka gy'ali. Okujjako abamanyikanga amangu. So kati awo gwe ogamba nti wali ku ddaala ki? Nze awo sergeant mbanji buusi n'okuvaamu n'okuwummula. Okuvaamu nali kwako ka appointed.
appointed yako. Okay. Nali fera gundi kadeti yaffe bagisomanga tulwana. Teyali ya bitabo. Okay. Okamandinga obulungi kisinziira abamu babajjanga awo kweyo sergeant gyavuddeko ne bamuwa ka appointed yako. N'agenda lumu olusimeja. Okay. Olw'ebitendo. Okusinziira ku byobadde okola. Wali nkugambye nti nze nali Lance Corporal okuwamba wano Kampala gundi radio. 86 nga muwamba Radio Uganda. Wali Lance Corporal. Kyoliko wali kubawamba wano. Nkumenyeremu entambula yaffe. Tuva ekapeeka egindi ebuleme engoma. Tutambula tujja tusula ku Nabisojo. Olwo nzizemu Kabba first. Tuvudde ekiwanguzi ate. Tuzemu Kabba first. Nziramu Kabba first. Tugenda Kiboga 85 tujijjako ki emmundu teyalwana. Tuva ekiboga tugenda Mubende tugikuba. Era fragment wano nenkuba ya Brunet. Kakati tujikuba tuvaawo tusala tugenda Katonga. Nga bannaffe olwo bannassaazi ate bo bali Kasese. Okay. Gye baali eyo baali ba Kasese eyo. Kati ffe tudda Katonga ne tutoba ne Katonga. Tudda Katonga nzira Katonga nga nkyali private. Alindi awo nga basoma ka Lance Corporal. Nze nga nwana bulwanyi ebyebitiibwa sinabikola ki. Tobitegeera, tobiriko. Sibyendiko ndi ku lutalo lugwaddi mbonaabona gye twabonaabonamu. Kati tuvaawo. Katonga. Batugambye tugenda kati kuyingira Kibuga. Teri kuddawa mabega. Okay. Tujja tugukirako Abasanda. Tuviira mu Kibibi. Awo tumuvinga tulina we twasula mu Kasagazi awo. Tuva mu Kasagazi. Ku makya tukeerako Abasanda. Olwo barracks zaali 2 we bakampinze. Waliwo gye bayitanga Funa. Abamu gye bayitanga Abanyanya. Okay. Abava Sudan. Kati UD gye lya gavumenti nga liringa ku mutala guli ate no Funa eri wano. Kati ffe nga batugambye first tukube wano Funa. Nga Sevens Matayi kyaligonza ino kubawa buli omutala. Kati awo waliwo akasaaluwe kati tujja bwe tuti jukira nze twice section commander ekiseera ekyo. Nze nsembayo wali mu kakubo akagatta kampu ziri 2. Kati ngenda okugira bwe nti jukira twagenda okusalako kumba abasajja batulabye era twagenda okufuna position nga amasasi gakola ki aganyooka. Sajja ne tutoba ne batulemesa sawa awo nga 6 galinga munya ngenda okulaba nga eri abeewo waffe eri 7 stairs ate yo yayise buyise Busega. Okay. Kati tugenda okugira okulwana ngandaba eri Andaki nengamba afande nentuma message bafande Mugisa. Fande Mugisa n'agamba ati mufaayo 7 gyeri paka lwe najja nengamba nga bali beetala bulala nengamba afande abasajja bano bajja kuva eri batuzingeko batukube nga batuzza muki muli. Kyava agamba nti kakati muddire palatuni yammwe efeesinge ku lusaalu wali mubatunuulire. Tubatunuulira kiti byali byangu. Kati abaana baffe abaali bakavuba Kasese Rubona bwe baafanga nga tebayungawo. Kati ffe batuleka eri ne tusigala mu barracks abantu 36 bokka. Ffe tuli awo genda okuwulira nga masasi gatuva mu mbiriizi sawa ziri 11 awo lwalinga 8. Nengamba waliwo Kopolo Muwanga tumugana naye lwaki togenda n'omwana nemulaba oba abaana baffe bakyakola ki bakyaliyo. Ne bagenda kumba okutuukayo nga bategedde tebaliyo. Bwe bagiranga omutala nga batulengera baddukanga misinde okuddayo eri batubuulire
kati kumbe bayise wala kati ngenda okujja n'ebya Luhanga mugamba waaye jja tugende najja yakutala pigi najimujjangako kubanga mujikuba nali mutala mu bulungi ne tukola ki tujja kati bwe tujja ekituleetera okujja masasi tuva muki mumbirizi kumbe bali bavudde mu ndaaki bazze batandise tufeesinga kati nabano bwe twali tutunuulidde nabo bavaayo kiva ngamba gano gatuva mu mbirizi nendowooza nti oba abaffe twalina akaze kasooka obbalaga nti tudduse ate ne bava mu ndaaki ne tubazaayo bubinyo ne tubabuusa n'endaaki kati ngenda okulaba ekiyinzijjayo nga ndaba bano ate nabo bakoze eki bavuddeyo basembedde nemmanya kati okufa kukoze eki kutuuse bagenda tukwata na mikono kati twalina patuni kamanda waffe yali kaddu kwa namba kati yayiika naye nga abeera awo Kirolo nga tugira nga ngamba munnaye nti naye sinamugamba okwetaasa ku basajja ansaba omwana alapigi ng'agimpa ng'akasuka ekikompola ng'akikasuka nga nkifikizingamu kuba omusajja yali azze ng'alinga mu kamotoka bajja batuuse nga mu kamotoka wali konze kati abagezi tusimbula ebyasi nemupima bulungi nnyo omulengera yalina gundi gittu ey'enjegere nendyoka mwambika ekompola ne batwalagana abaana ne bayimbula omuliro kati bano abali mu mbirizi baatya ne baddayo mu ndaaki nabano ne baddayo wa mu ndaaki kakati kwe kutandika okunoonyereza abaana baffe gye bali naye nga buli lwe tugenda okunoonyereza batukuba abasajja bali balina 14 bano balina 12 zonna mundu z'amaanyi kati mukama ngenze ngenda okutuuka wano ngenda okulaba nga batukuba amasasi ngamba omwana natekinga kava ne mugala lolo wava wegakuba ne mugala simama jjo kimbia nadduka ngadde eri gye twayitidde nga tujja kakati mba nkyasitamye bwe nti nze nabuka ne nsitama mu kasonda k'enju mba nkyasitamye ng'abaana bavaayo misinde ne ngamba bano batusi aduyi oyinza okudduka bwotyo n'ata kugira ng'aduyi abaleeta nabagamba nga munakimbia nini ng'abaana misinde nensooka nsiriikirirawo abasajja bavuddeyo batukuba fire and move advance eringa advance ne ngamba luno konza okusigala wano nabuuka n'emmundu yange ngitadde wano magazine ezi nembuuka olwo twali tukyazisiba busibi nankuba nembuuka kati bwembuuka ngwa mu gasiya wa 14 akasuka wa 12 akasuka gasiya gye gikutuka konze nja kugenda mulimba bweyasiriikiriza nenkwata emmundu yange nengikwata nebuuka ekkubo nenkuba entabi 3 nengikwata nengikuba wano kati ngenda nsange bannange nsanga ate nabo bali mu kkubo babuliddwawe bakola ki bafubutuka nabo balaga abandaba kati ate nange nembatya endowooza aduuyi nange nembujjako nenga kati kufa eri bajja eno bali kati kanfiire wakati wano kati nagera okulaba omwana yali mwambanga ngamba afande Mukasa tonkuba nze konze eti nagira nembaga tugende tutambula kati tukutte nno eryempigi kati tuba tutambula nendaba akatawuni nengamba omuyinza okubaamu aduuyi nembaga gye tukwate eki Muwanga n'awakana n'agenda ne section zitengera ne section ezo kakati Muwanga ne CEO waffe maya gundi ne patuni kamanda waffe nebyo ne bawakana ngamba nze kangende n'abano ne tugenda mpaka lwe twagwa ate mu 5th battalion ninga olugendo luwanvu kuba menyaamenyamu buki kumenyaamenya awo obadde otuleetera paka okuwamba wano oyagala tulagamu kuwamba wano kati kabasanda okuva Katonga webale nnyo kati kabasanda bwatulema bavaayo bagamba bagenda tukola nga kasijjagirwa Masaka bwe twagikola okuba siba 3 piece bafiire omwenjala kati ne bavaayo ne bajja begatta ku b'empigi kati bwe ngwa mu 5th ate 5th neyagala okutweza nenkiwakanya ene ngamba amagye ga mufole ninge tuddeyo Katonga kwedikota baagala mukolere wamu nga mufole ninge tuddeyo kwedikota wani akamandi ngo ayagala mukolere awamu Lumumba okay kati
neŋŋamba balimba tuba tudda Katonga obuyinza wabulina obuwakana tuba tudda Katonga twaise waffe muwanguzi nga azze mu bitate ebyalinanga ekitwenge bolabe nkusawo yeri emyufu munda awo nga nga Mukasa twabadde tulowooza mwafa konzigi tuli balamu pande eggaali netupanda tutuuka empigi awo yali takuwuliza ate nga natuwuliza tulina simu seera ebyo byaliko simu nga mugamba bugambi gwe kwata wanokutte wano olugira musisinkanire RV muteesa nti gindi tunakola RV kakati nga tulinya tutuuka enkeera twatuuka kawungeezi siyo n'atusanyukira n'agamba mukyali balamu tukyali balamu kati enkeera ne batutwala ku deployment nga baffe abatirale bakasukamu bali ebikompola nabo ne bakasuka eno kwatirale yaffe kati bakwata kati twali tuli awo Sergeant Kiviri ow'e12 n'amupima tumugamba omusajja akupima ova mu bbanga omusajja nampima mula namukuba ekyasa ekimu kikuba naafu nga mumugamba ali awo ne tumuziika era lwamuziika siyo n'atuyita n'agamba kiki tugamba ate tunaggwerawo wano n'agamba Jesse yote foreign omuntu abapimanga namwe mumulaba nga distance alinga ki kakati abatirale abantu baba mu nsiko kakati mubeerawo muyinza okubeerawo n'oli nga nabali nga bali ku mutala guli naye nga mumulabira muki muba mubalaba binoculars kati abo abatirale baba ne binoculars ate omuntu akulaba n'agamba akupimye gwe n'osigala awo kakati era naafa kakati naafa tumuziikayo awo ssaawa 11 netuforeninga netusimba lwakasota netupanuwa aduyi bwe yalaba nga tupanuye n'agamba wanyuwaawo emmotoka eziriko ebyokulwanyisa bakwata lino erya Kampala ne bajja bagwa ku Fifths Katende ne bakubagana eno mwokupanuwa kwe kukita mudduse mupondoose kati Fifths ne balowooza nti kiwedde Fifths yagala ebakube ng'ebazza gye tukola ki gye muli sajja baagaana baagikuba kkubo ne batuttira abaana nno ne batwala n'emmundu zaffe babatta ne tugira ne tutuukawo nga basajja bawaguza ne bagenda naye nga nabo baabatta Fifths yatta bali okufa obufi naye bawaguza era ne bakola ki nga balimbanye ate ekivu emabega ensyo kiki kibi nnyo twaffe twabanga ne battalion ng'erimba ntu nga 1,000 nga 1,000 yabanga 1,000 nga 8 bwekyo 1,000 nga 8 battalion bayavanga ku paka ku Aikoi nga bwetyo nga tuba bangi ate nga section emu eyo abantu 10 bibale nnyo 12 olusi 13 kakati tutuukawo awo abamu ne batuzaayo eri ne tukuuma awo babadde tujja Katende awo ne tumalawo ennaku nga 3 awo ne batugamba aya ng'olwo Matayo kyaligonza ali Busega awo kyabakola batugamba aya ne tusimbula tugenda okutuuka e Busega nga abawambyeko emmotoka Isuzu ezo ziriko kala y'amagye kati ne tujja ffe ne tusula e Lubaga ku Chacha ekyemmanga wa Chacha nga Bulanga ali bwati wali Amesop kati tujja tusirika tusuze Lubaga mu lubiri waliwo barracks mukyalimu abagavumenti Amesop waliwo era amagye akati nga tusirika basooka ne batukasukamu ebikompola ffe nga tusirisa tumaliriza enkeera ssaawa zaalinga 3 4 ne batugamba kati password mwenna tujjamu mukono gwa ddyo tujjamu omukono gwa ddyo awo ne
aba APC ne bakyuka ne APC n'akyusa omudumu n'agutunuza wali ku Bulange neyo kesooka emamirira w'amaki amasasi tugamba aya advance tukola advance nezivuga sajja nesooka bakalambira nezivuga netubasimbulawo ne bambuka abamu mu lubiri toza bamu oba bajja ku leediyo nga tugenda tugobana musaayi tugenda tusalako olubiri ne muluwamba ne babeerayo munda eri ne musooka mulusalako kati ffe Sadi Battalion era yine Kiwanuka oyo singa badoze Sergeant Kiwanuka yani badde naye akubuulira Sadi Battalion neyita eri mu Ndeeba watali nnyo kikomeraawo kati ffe ne tubeera eno kikomera buli abayagalanga okubuuka ne tukuba buli abuuka ekikomera mpaka saawa 4 nkeera ku Lwabiri mu ezo 25 era ffe tumanya 20 mu mmeka 5 86 naye lwakwa ye yawakanya ndowooza olw'obutakwatagana n'abakulembeze banne bali balala abaasookawo kati lubiri ne bavaamu ne basalendinga eri Sadi Battalion ng'ebayingidde bali bubi kati ne tuvaayo tuba tukyali ku paaka wali nkadde awo tuba twabasangako nga kuowina awo ng'ekyali mbi nnyo ne batukubamu obusasi ne tupanuwa ne badduka ne bajja beegatta ku beeno kati tutuuka awo ku paaka afande nasooka tugamba sooke tuyimirireko wano ng'abantu batulingiririza mu buki mu budirisa kakati kumbe Musoke kamanda Musoke yali akamaanyi ga Bikoyi twaffe twali ba Ekoyi Bikoyi yina ayita eno ne 37 yaffe yayita eno bwati bakuli kati ajjagwa ku leediyo wano kumbe abasajja bategedde nti ffe twajjeemu omukono abo bajja mugwa kkono kati batuuka awo bajjamu ogwaddyo bone bajjamu kkono naye nga bwe mweraba temusobola kutegeera kakati bwajjamu weno password yammwe mumanyi bali tebagimanyi kati tugenda okutuukawo nga bagenda okutuuka Musoke nga bawanika bali emmundu ejju kaabaana bagamba afande Musoke fande Musoke oyo twali twamukazaako piizanti bwe yajjanga piizanti bino tumukazaako piizanti kati ikibi nnyo mukama amusaasire kuba yafiire eyo bamukuba nti tanka nga adda mu mmotoka eggulu eyo naye kati Musoke daba bwawaayo sajenti waffe mujjako RPG bamugambye nti muleeteeko omwo musindikeeko omu kaabaana nti naye bo basindike eno kati Musoke olw'okuwakanya yasindikayo omwana waffe sajenti batandise bamufumisa ebiso agenda okugamba mwaga bakubenga bano abadde abodiifu eriko 37 APC yali ekyuka bweti ate Dabodiifu negikoonawo Dabodiifu yali ekulembedde APC ng'eriwa mabega kati jjukira nti mukuweta bweti eno 40 gundi eno 37 yaliko yali ya 14 yaliko jjukira nti wano eringa kyana kati ate APC bwe yajja yakoona muli ne byesiba sajja nga ebyasi bifuuse ebyasi kati eno batuma omusaada ffe gye tuli tugenda okujja Musoke ninga abaana bakoze ne tanka baziwambye negondi nti okutunulira bwe nti ng'ekyambalo kyaffe nengamba ffe bwe bakubye awo ne zivuga jjukira ebyasi wano mu mayumbu naakaywa kuba twabanga musikeyo ne batuyigiriza okulwanira mu kibuga naye kulwanira mu kibuga si kyangu osimba omu kati nga bw'olaba wali osimba omu bano ne bakubeera mabega gwe n'okuba ne bakugwako mulala n'akuba n'ali sayidi eno bwe mutyo kati musajja ne tubakuba twatwalanga ku yaadi awo ne batuzza ne basanga enforcement yaffe n'ebazzaayo ne tubatuzza ne tubazzaayo kuba twatandika wano ssaawa nga 5 ssaawa nga meka nga 5 ez'okumakya saawa zaali zigenda mu 10 awo oba 11 ne tubasimbula
nenga kubasimbula tubasimbula tutya siya tugamba kati tugenda kola tutya abasajja nabo tusanga eri omusaada gwabwe kofa kati ekyo okukola Land Rover ejjenga etuvaako mabega nga tupakira amasasi kati bali bakyalwana nabalingala ate naffe tuyingiddewo abasajja ne bagamba banyina faawo bannasaazi aba 11 sibagenda okuva eri ekamwokyo okujja batuyambe ng'abasajja tubasimbudde namanyinaze yaŋŋamba nti mwakikola twatunuulira emirambo gy'abajaasi tugamba Museveni agenda giziika wa gino gyonna mu kibuga wano naye mwagenda akudda emabega bannammwe abamu muza kutusa amagulu twafa naffe twafuawo naye nga si nnyo naye nga twafa tubakulimbanga nti olutalo kulya so eyo process eyo gye twayitamu okuwamba Kampala tekyali kati tubatwala mpaka Bweyogerere awo tubatwala mpaka Bweyogerere 11 niyo nesigala ng'egenda mu maaso naye ebibinja bye saategeera kati ffe ne batuzza tubeera wano twali tuliwa musajja n'afutuula kino ekizimbe esasi nzijukira twali tutudde awo eno yali Shimoni ne palatuni kamanda wange webale nnyo ne palatuni kamanda wange wano nga tutudde Kasaako nga bw'omanya ebikonge ekiro mwezi gwaka bulungi omusajja n'agenda akasuka essasi lyayita kaddu wali neyiyita kunze wano nirikuba mu ttaka no ng'amanyiira tugenda tukasalako so bwadubi baali bakyalimu tumugjayo yali mu kizimbe wabwe abaana ne bakimukola obudde ne bukya tubeerawo wano ennaku nga 3 kulaba emmotoka bipaakinze yatutwala e Bweyogerere tumalawo ennaku nga 2 kulaba emmotoka zipaakinze nze nno obuto bwe nalimu namanya tuwambye tugenda oba kutuwa Makindi oba kutuwa kukola ki oba bagenda tuteeka mu balasi ye Makindi oba olutalo luwedde mumaze okuwamba olwo president amaze okulangirira era munaku 3 yali amaze okulangira yalangirira wali wano yalangirira tuli wano mwe mwali ku gaadi tetwali ku gaadi ffe twali mu kibinja kyaffe first battalion empozi ye yalinanga ababe yatambulanga nabo naye luli twagiyitanga I command tenga nga tendafuuka pipi simanyanyi pipi yali I command yatulangako basala abo Lady Rwejema babayingana abo bangi babunyenyeeza bafiire Rwanda bangi kakati twali tuli awo nga zipaakinze bwe ngolooza nti babatwala mu barracks mumaze okuwamba mugenda Makindye nga tutobye tindooza tugenda kulya life genda okulaba jinja tukubaganyamu oba tugenda mu Gaddafi batugenda mu Magamaga kubanga abaana baffe bagenda okutuuka ejjinja nga bo bali aba gavumenti beekutulamu ebiwayi aba UD abali ababote ne bakuba abanyanya era aba UD twabasangawo nga nabo beekuba twabasangawo anti olwo batandise okusosola abanyanya be baali bavaawa baali bava be baali aba gavumenti abanyanya babapangisa kuva Southern Sudan baalina bamakinare bamakinare ate nga Southern Sudan anyanya kitegeeza bavubuka baali balwanyi kakati abo bakubagana abamu beekutuddemu zikabbira awo ne tugonderwawo kiira ne tutafiirawo kakati awo ne tugira ne batuteekako awo waliwo kabiiki akaali awo tubeerawokko tulowooza tugenda mu Magamaga oba Gaddafi twali tuli awo emmotoka nga zipaakinze olututu tugenda Iganga tusanga abantu bemberedde ekkubo bakuba eŋŋoma bazina bakola ki baawulidde okuwamba batunuulira obwana obuto obulwana olwo oli myaka ng'emeka awo nali nsibya 21 wali owezeza 21 kubanga nze omwaka ogwange nguweza 22 nagiweza gwa 2 nga 9 nali nkunukiza 2 mu emeka mu 2 kakati
nga nkola ki nga ngenda kubanze nayingira 81 mwezi gw'omunaana. Okay, tugenda kuddayo eyo tugenda kuddayo eyo tunyumye ngaawo tugenda tutukendiganga awo nga tubeerawo ko nga tuli awo ng'emmotoka era zipaakinga nga tulinnya emanya nno luno muvudde Jinja muyiganga iganga muvuddewo tutuuse Mbaale eri mwalowoozeza mugenda kati waliwo akatundu Kacumbaala tusanga bannyinaze abo bannasaazi babalemeredde sajja babazza abasajja baali bakyalina embavu nga balowooza nti gavumenti ekyali yaabwe nnyo kati manyi bannyinaze manyi ate bannyinaze basigaddeyo batono. Manyi yali mukazi Kyuma oyo muwala Kyuma yanyumiza wano yali Kyuma yanyumiza kakati basigaddeyo koma bamujja mujje bamugira mudde emabega awo ne tubatwala abasajja omu tumukutula amagulu taganidde mu kabira bye kayinterekyo kaffe kayinterekyo ako nakagamba baali batendekerwa lubona eyo baali bakabatuteekamu kagato kasuka grenade interekyo otegeeza ki abayivu mwalinamu omuyivu wammwe kakati mugamba interekyo tosi tukakuba grenade sajja oyo casualty mubi agenda kukuba era bagira bwati amukube esasi mu kifuba eri mbagamba abaana muzze emabega ne basitula maiti yagizze emabega konze ya Luhanga oluwa olwo nga tutuuse eyo nkwata akabazuka olwo nalina akabazuka nkakwata n'esemu gyeyo kagulukamu tubata ngamba wawala piji aba tulyoka twambika enkompola kabira ako tumusesebbula genda kutuukawo nga n'emmundu ekiti kivuddeko ng'olwo okolanga ani ebisiibi twaisikoma paratonic section commander kwega ebitiibwa byogenda nabyo ne kati eri ebitiibwa byange mbiina ate bagambye bikuvaako mbadde manyi nti bwe mutandika otambula eyo ate musangayo abalala bwe nodda eno era bisigala obirina bigenda mu maaso naye tebiddawa enkolayo yebitwala mu maaso enkolayo va ku bino bibizeemu byempulira mu mbuuso okusosola naye ffe ku mulembe ogwaffe baatunuuliranga okola otya bukozi bugonvu kibulina oli muwulize oli mukkakkamu ate okola buli lwolyekweka nga wamugenda ku lutalo isaawa gwe mulwadde gwekola otya nerankaza okuza tebakuza ani anaakukuza kuba teryakulaba olina kuba pirikapirika olina okuba omusajja omugumu kati akola ki nga tumutta nga tugenda tweyongerayo mbakubidde muyinza okutambula mayiro nga 10 tweyongerayo awo ne buziba ne twebaka nekera ne mumuvinga ne twebaka kati ne tugenda ne tutuuka waliwo era webayita Kamudiini Kamudiini koona awo nezivuga muvudde Kacumbaali ne wafiirawo kamanda waffe bamuyitanga Kamwangire ne escort we abalala casualty amasasi gabakubye gabayise mbisambi abasajja ne tubasimbula ne beeyongerayo awo ne tusooka tubeerako lira awo kati lira Kamudiini ntuukako kuumi oba oyisiza Kamudiini tubeerako kuumi awo Teeso tuva Teeso tweyongerayo kati mpaka tugenda tulina we twabasanga nga tugenda okutuuka erira waliwo nekkoona awo nno tulina akabuzi kaffe ke twasaze naffe tugamba naffe twenkanyankanya bulemeezi newa naye nga tumenya amateeka tebatukkiriza mwagala kulya kabuzi twagala kulya kabuzi kyakalamu nammwe siyo waffe oli omusajja bagamba bannalwanda babi naye mulimu abantu balamu bwe yatuukawo n'agamba lakini we Mukasa ate yali anjagala nnyo lakini Mukasa mnakula munyama ya wananchi mugamba hata sisi tunalinganyisa Luwero na Gulu
n'akwatamu ekifi naye n'alya n'agenda ng'aseka mukama yali amuwa amannyo nga gali bwegati n'agenda ng'aseka nkeera ne tumuvinga sajja ne baddukawo ne tusooka tubaseeringa mota tumuvinga ne baddukawo tugenda ffe ne tusala mu ppanya kati yali fisi oba nekwata ye negoba main tutuuka erira sajja butusuulamu ebyasi koffe musaaga eno Kampala yawambibwa emirimu gigenda mu maaso mwe mukyali eri tukyatoba tukyali mu 86 tutebenkera awo ne tubaabya erira waliwo section namba yali egyemye balinga abawanika tebawanika tubatunuzaamu emmundu naye mukama nga tanatuusa kufa twanze nalina kamasindi gaani akakawulijegere bakayitanga minimi nga ntaala pigi oba bazuka nkwataako nesemugi yange batunuzaamu akakawulutambi nabalala ne bakuba naye abaana twakubamu mukono emmundu ezimu ne bazisuula ezimu ne bagenda nazo kati ntubeera awo erira twaba tukyali awo kuba twatuukawo nga bunaatera okuwungeera naisanga 11 awo ate bali abayise ekkubo nabo batuuse kati bo batuuka bapanwa batandika kuba bamanyi bakubaani aduwi kumbe bakuba ffe ko afande Walusimbi yali kampani kamanda waffe n'agamba mubikube tubikube ogamba afande tekuba bali baana baffe kati bo batukube mubikube ko afande tokuba tetuba kujje naga mukasa wamuwala tukube nemuga afande wamuje bubi tetukuba baana bali wa 5th battalion bategedde bakutte ekkubo tulina bategeeza butegeeza nti beffe tuli be bamu nali nyimirire mu kiwaji ky'enju sasi begesoza kakati afande kiyakola yali wa busungu nnyo nakuba esasi neyimpitawo nebatwa nemuga ati tujja bbako nkubira ddala onzite nayenza okuba bannaffe tetulina kye tuba tukola nemugaa boddamu odikuba etteeka olimanyi ekiddako okimanyi nange nja kukuba ng'asirika ngenda okulaba Ssenumba basimbira nno ninga Ssenumba temutukuba nenvaayo nembaga first battalion twatuuse dda wano Ssenumba ne bajaganya ne balyoka abatudde ku 14 bwebyetolooza nti esikibwa mmotoka ne bajaganya ne ng'akatira baba ne mbagamba siginoola wammwe takola oba tebabagambye nti twatuuse dda kyembalenda okubuuza nti communication ddala eba zero tewaliwo kibeerawo yaliwo era twabuuza siginoola yokka yesooka okukola nti ffeno twatuuse dda kati ndowooza oli yatya okusemberera bano abafulo nti simanyi kyaliwo nga munaye nga bo ate nga bo bagenda ate basula walala kati nkeera ate tumuvinga mpaka Gulu Barracks esasi eryange ne lizikira agaffe ne gazikira aga first kati tuva eggulu batusomosa ku kidyeri ku Nairo mudda wati twambuka Arua twambukamu Arua tuddukira e Moyo awo wonna awo twasanganga abasajja bazisudde kubanga Moses ali gye yali nga naye abakuba mpozi naye yali muyeekera naye yali muyeekera ate oyo yabeegatta nawo nga tanaba kubeegattako yatwegattako wano ng'olutalo luwedde nga luwedde era twayambukira ey'engulu atwegattirako kakati tubakuba tutuuka yonna okugenda mpaka ku Atyaka mpaka ku Southern Sudan ogundi awo ne tugendako ne Juba eyo waliyo ennyonyi ze baali basuulayo gavumenti ze yatwalayo eno helikopita 9 yoboti helikopita 9 tutuukayo ne tuzirabanako ne CEO wange oyo naye kati okugendayo CEO yennyini yagendayo yasaba olukusa n'agendayo netugendayo na kakati netukomawo tudde Moyo tubeerawo akabanga luza nnaku nga 3 ne batupakira twagera okulaba emmotoka endala ez'amagye ezizze ate fe ate netuwondooka mpaka ggulu
eggulu nemudde eggulu ne muva e Sudan wensookera okulaba nga NRA tufuna ku kasente ka allowance seera ebyo batuwa emitwalo bajja sergeant okubala walwana lwaki wakayingira bwe tuti ne bampolomatinga sergeant awo ne batuwa akasaala ulira batuwa buutusi ezaali ziyitanga sandaka zavanga Kenya eyo awo ne batuwa akaki akasente kati batuwa akasente nuza gyali oba emitwalo oba ebiri sergeant oba ena bakopolo ne lansikopolo be bafunanga ebiri kati awo ntunulya ne ŋŋamba naye zino sente zino ekyennyanja kiri gumu kitundu gumu kitundu peace gumu kitundu kasanvu iyo oyogera ku mwaka ki sente z'obote kuba abantu bangi mpulira boogera sente z'ebiseera ebyo bagamba baatuwa 250 ezo nfungise wano 87 naye sente z'obote ng'oli muziri babawadde ebiri ekyennyanja kigula gumu kakati neŋŋamba kakati ddala kitange yafa n'alekayo ekibanja kati nze ndi muno nafuna byalusa mpekejjana kiki nembeerayo tubeerayo eggulu eyo bw'obala kyekiddako tuvaayo omanyi bw'otandika okufuna ebirowoozo webale nnyo awo ndaba oba otuuse okukuluka tuvaayo nzija tutuuke Entebbe awo manya Entebbe Katabi Barracks basooka batujjawo ne batutwalako ensamizi okukuuma ensamizi awo batujjayo kati batuzza nze Barracks ye Katabi saagisulamu wadde omwezi ate ne batuzzayo ku deployment ne batusooka batutwala Bwerenga radio station ne batujjayo Bwerenga ku radio station ate tuvaayo twasooka Kajjansi ne batujjawo ne batutwala Bwerenga tuva Bwerenga ne banziza ewa Minisita Shirya olwo twasooka ku kisaawe Entebbe awali Rada suka tukuuma awo ku road block eyo ng'oyingirira ddala ku kisaawe batujjawo ate ne batwambusa ku Rada ku control tower kati awo batujja kuva ku control tower gye banzija ate ne bampa appointed platoon commander nenzija wa Minisita Kirya mu Kitoolo so kati waliwo n'ennyumba era olaba abajaasi nga bali ku kayumba waggulu waako essubi abakuuma no opposite printing kati awo ng'amagye agali awo nze ngakola ki nze ngatwala embeerawo ne kimpa okulowooza nasabanga neŋŋamba kale nandibadde sivaamu nasabanga ekibali okugendako ewaffe bukyanganyingira ddala sigendangako ninga abalala babawa batuwolezaamu ate tulese eggulu bawandiika olwolakwenda twaleka awandiika koza nti twajja kufiira muno nga tuzuzeeko nawaka kakati siyo lumu n'atuula natuuza meeting yawo tuli ku Air Force ku kisaawe ekikadde ekyenakanyawo ate yagituuza nga sinnadda wano wa Minisita Kirya n'agamba sirikale kati nga ndaba Mukasa akomplaininga ate munakuwavu ennaku zino naye lwaki temuwa kibali kugendako waabwe baagaana baagaana konze naye ng'ate ndaba Perez ye bw'agenda ewaabwe n'atunda ku nti n'abakolerayo kano ye nga bamukkiriza buli ssaawa ng'agenda ng'akati nno ebyobusosoze bikoze eki bitandise neŋŋamba n'ekitange yaliko ekibanja kyenakola bakagaba tise ezo obote ze yali atumizza Isuzu neŋŋamba zino eziyita muno teekako kakofiira kange ankwata mufaliso gwange anguteeka ewa ssenga enda nzijjayo ebyange byenagula ebyange mbiteeka ewa ssenga awo ensambya senga ne muganza bikooye njala kutudda waffe ebirwadde byange mbijjanjabire waffe munnange ng'akola ki ngamba nti ntambula lwali lumu Isuzu ejja eva Entebbe njirippira olwo kyenalinga atutte ng'ekyandibadde ekyamagye yali boots
ne kabuuti teyali amaje bazituweera zaaveeyo Kenya nga za bbulu nga ziriko wano n'akanyunyufu neŋŋamba enenyambanga mu mpewo ku nnyimbe neŋŋenda oluweeteeseteese era nzijukira nalinnya emmotoka ntuuka ekakiri awo bibase bayitanga mugongo gwa mbwa kifwa neŋŋamba nfudde wano we bagenda okunkwatira kakiri olwogenda wa nzira waffe Nabiteete mugombolola ekikandwa natuuka bagikanika tuuka awo saawa nga 11 awo tewasaba Kibali saasaba Kibali watoloka butolosi nasooka siyo nasooka mpa akabaluwa akokuddakeeka nga ye kakati nenga nze njagala baluwa ennyini eriyo ate abali okunzikiriza nkoleki nsobola okugenda bampeko liivu ewera kati ye yampanga kannaku nki ntono bwe nagenda nange saakyusa nagenda namifaliso gyange ambeera mu kyalo semmotoka yawona bagikanika nedda engulu neweeyongerayo mbeera mu kyalo mbeera mu kyalo nga njira nga mbeeramu nga nnima kumbe bagenda bateeka single barracks training wing bataddeyo Bambega ngali kubanga tatandika kujja nga anoonyereza bamulagiridde ewaffe kankaliireko Bambega kunoonya gwe kunoonya badizaata kankaliireko emyaka wagindaba bantigomya kama nanyamba eri abagezigezi oba wabeekweka nabeekweka nasula ng'oliira ku nsiko Kisubi oli owedde omumanyi oyo yavangamu omubisi mumanyi nazimba ensiisira nenzirayo nga golira nga gyensula emmere gye bagindeetera gyenkeera neŋŋenda nime ku kitooge wange kati awo Mukama nanyamba waliwo muzzukulu wange baali bayingira abaana abo ne bwe baavaayo nga tukyali muki mu nsiko kati nga baŋŋamba nga bali aŋŋamba abo nti siolaba ffe twavaayo mu nsiko ng'ate bwe bakwatako okufa jangu tugenda nga ŋŋamba oleeta enkoko ntwala enkoko noonya n'emitwalo egi abagenda bankolako nga n'ekibuga nziramu nga ntandika okuyingira otegeeza ki okukolako nga babasiba musawo muganda ng'abasiba kubuulira gye tuvuddeyo bagamba nti kola otya ndireetayo kasente tukole bwetuti ne bwetuti yantwala seggali awo tebajja kuddayo kunoonya babasiba nga olwo antambula kyeri nebanga ngendeze naluvuleeyo mu katale ekaveeka nga mbasanga ogenda okugira lakini iyo si askari nga nze maiseko nebamba basanga abamu ne mbabuuza ne bakwata ne mu ngalo nga tebakyandiko mbeerawo paka tubeereeyo mu kyalo tutandika kwekolerera so n'obivaamu mbivaamu bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.